Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo. Oli ku mayengo ga Yugi Updates TV k'osinza okuba ng'otuwuliriza. General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force leero akiguddeko oluvannyuma lw'okuvaayo okwambalira Supreme Court ku ebyo bye yasazeewo ku Military Court. Jjukira nti nno ebbanga eriyise emabega Supreme Court ebadde ejja ekyatula bwatu ng'esazeewo okuluulinga mu cases ezigenda mu maaso ez'abasiviliani okuwozesebwa ne Military Court. Kaakati General Muhoozi Kainerugaba tukimanyi bulungi nnyo emabegako abadde ajja yambalidde Chief Justice Owiny Dollo ng'amulambika ku ngeri y'obutali bulungi na butuukirivu ku ngeri gye yasazeewo okubanga kooti y'amagye eruulinga abasiviliani mu Military Court. Gwe mukwano gwange nakubanga ngakuwa oli ku Yugi Updates TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza nawe ayagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako. Abali emitala w'amayanja, abali mu Katagana, abali Saudi Arabia, abali mu America, abali mu UK nammwe abali e Canada mbalamusizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano mukola ky'amaanyi nnyo. Jjukira nti nno oluvannyuma lwa Owiny Dollo Chief Justice okusalawo n'agamba nti nno court martial tesaanidde kubanga ewozesebwa abasiviliani kubanga teyina enough jurisdiction zimala kusobola kulaba ng'ewozesa abasiviliani abantu ba bulijjo mu kooti ez'amagye. N'agamba nti nno abantu tewali protection, Military Court lacking protection n'engeri y'okugaidingamu engeri basiviliani gye balina okukwatibwamu nga bali mu kooti ezo. Kati ate ekyo Military Court kyetayina waatyo Chief Justice we yagambye n'agamba nti nno era tewali ngeri ki Military Court gyekkirizibwamu kubanga ewozesebwa omuntu wa bulijjo mu Military Court yayo. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ebyo bwe byagudde mu matu ga General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo ne yeesitukiramu ng'eyatega ogw'okumpi n'agamba nti nno kisoboka kitya, n'ayambalira Chief Justice Owiny Dollo n'amugamba nti nno si mmwe musalirawo engeri gye tuyinza okumanagingamu stabilities mu ggwanga, si mmwe mutusalirawo engeri gye tulina okutabaganyamu oba n'okumanagingamu kwegamba okutabaganyamu, si mmwe mulina otusalirawo okutebenkeza engeri gye tulina okumanagingamu okutebenkeza eddembe mu ggwanga Uganda ffe ng'aba UPDF. General Muhoozi Kainerugaba waatyo yavuddeyo naye nga ye Chief Justice yagambye nti nno kooti y'amagye elackinga jurisdictions. Jurisdiction kye kigemateeka okubanga ekintu ekitongole ekimu oba ekintu ekimu tekirina buyinza walala ng'obuyinza kibuyina obwo bwokka nga buli limited, buli limitive, nga buliko ekkomo. Nga bwe tugamba nti wano mu Buganda nti nno omusajja takulira mpya bbiri, tosobola kubeera eno mu makaago nga tolina mukagga omulala ga musajja munno gw'okulira. Y'ensonga lwaki endege oziraba tezisobola kuyogaanira mu mazzi. Kati wano Chief Justice yabadde agezaako bagamba. Kaakati oluvannyuma lwa Muhoozi obiwakanya, Nicholas Opio lawyer yavuddeyo n'agamba nti Muhoozi okuwakanya Supreme Court ku kibi yasazeewo, Muhoozi alacking understanding n'okutegeera ku bintu byonna ebikolebwa mu Supreme Court. N'ekirala newankubadde w'amagye wa UPDF tatendekeddwa kimala kubanga asobola okuba nga ateeka points zino ku ground. Waatyo ye Nicholas Opio bwe yavuddeyo n'ayambalira General Muhoozi Kainerugaba n'amugamba tosaanidde naawe kennyininyini kubeera ng'oddamu oba ng'owakanyako ebyasaliddwawo Supreme Court. Gwe mukwano gwange ali eyampulira namugambye tosaanidde wadde n'omulundi n'ogumu n'akatono. Namugamba nti nno ggwe ekikwewazisa ekyo ekikwogeza ebyo kubanga owulira oyagala abasiviliani babeere nga bawozesebwa mu Supreme mu Military Court oba mu court martials, ekintu ekitajja kubeera nga kisoboka nga kigenda mu maaso n'okumalako bannansi eddembe. Ekyo kiba kulinnyirira human right, bagiyita human right violence. Waatyo Nicholas Opio we yazzeemu General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Era bwe njogerera embiranye zikyaliwo, okusikaŋŋana omuguwa kukyaliwo, okuwanda ebigambo kukyaliwo. Okuva kooti bwe yavuddeyo Supreme Court n'esalawo ensala yaayo engeri y'okuwozesezaamu basiviliani mu Military Court,
golowooza ki ku nsonga eno? Jangu mu comment section, jangu liking, jangu sharing. Bw'oyagala otuyungako naggambye kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe, kikoneko okonene mukade ojja kuba nga otweyungako. Mbaagala nnyo, mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV.